Akulira oludda olwa gavumenti mu Parliament Mathias Mpuuga Nsamba ng'alina ababaka abalala bagenze ku lutindo lw'omugga Katonga olwagwamu ku Lwokuna lwa wiiki ewedde olw'amazzi okuwaguza ne gakutulamu oluguudo lw'e Masaka okudda e Kampala. Abatuuze nga bakulembeddwa amamyuka ssente wa Disitulikiti Empigi Hajjati Nakirija Aisha babuulidde Mpuuga nti bali mu kutya olw'abantu okutandika okukozesa omwalo gw'ennamirembe okugguka eggolo, kyokka ng'amaato kwe batambulira bagajjuza ekisusse ekiyinza ate okubaviirako okugwa mu nnyanja. N'abantu balina amaato ago amakadde obasanga bonna bajjudde muli eryato ery'abantu abataano atwaliramu abantu 30. Kaakati tuyinza okufuna enjega ssaawa yonna. Nakirija agamba nti poliisi egezezaako okutangira abantu okutikka akabindo naye eringa efuuyire endiga omulere. Mpuuga asabye ekitongole ky'enguudo ekya UNRA okugira nga bakolawo olutindo olw'ekiseera olusobola okuyitako emmotoka entono kisobose emirimu naddala obusuubuzi okusigala nga gitambula. Kubanga eno major highway ereeta abantu okuva Rwanda, Congo, Burundi, Tanzania, so waliwo ekizibu ky'amaanyi nnyo. Abantu abava ebuuyi eno nga abaana basomera eno basaliddwako, abadde bafuna obujjanjabi okuva enkozi basaliddwako kati balina kudda Masaka. Okusoomoza kwa maanyi nnyo. Njagala kulowooza nti bannaffe aba UNRA balina obusobozi obuteekawo temporary bridge. Era nze ndowooza bati bannakirowoozaako kye bandirowoozezaako ng'eri motorable. Basobola n'okuteekawo obuzito obw'essalira. Ne bagamba nti emmotoka ezitwala bweti teyita yo yeetooloola eri. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.